Abasuubuzi abawerako mu kibuga Kampala bakonkomalidde mu kibuga oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okuggala amaduuka gaabwe. Abasuubuzi abawerako balabiddwako mu bukuukulu nga bakanze kulinda okulaba ng'ebizimbe byabwe biggulwawo nga mpaawo kabonero konna kalaga okutuusa abamu lwe bennyudde. Sina kyakola olw'ensonga nti ekizimbe kyennyini kikyafu nnyo, kyanjawulo ku bizimbe ebirala ebiri wano mu Kampala nti kikyafu nnyo, kiringa ekitaliiko nnyini ky'olw'ensonga nti kiriko kasasiro mungi, emyala gyazibikira, amazzi makyafu. Billions and millions of things right now when we are working. Right now we are not working, you are seeing we are there standing. Wabula bano balaze okutya nti singa amaduuka gaabwe tegaggulwawo boolekedde okufiirwa emmaali yaabwe kuba gaggaddwa awatali kusooka kubalabula. Ku mbeera eno abakungu mu KCCA n'abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi baasiibye mu kafubo era ne bassa kimu okulaba nti tebaggulawo bizimbe bino okutuusa nga bituukirizza ebisaanyizo. We found that much of the problem was coming from contaminated water sources that are being used, especially within those structures that were closed. Abamu ku bannannyini bizimbe betutuukiridde bategeeza nga bwe bakola kyonna ekisoboka okutuukiriza ebisaanyizo bino olwo emirimu gitandika okutambula obukwakku mu kibuga Kampala. Ebizimbe bino byaggaddwa ng'omu ku kaweefube w'okuziyiza ekirwadde ky'omusujja gw'omubyenda ekiri mu kusenkenya bannakibuga nga kyakakwata abantu abawerera ddala eyo mu Lwenda.